Mugambe Kyagulanyi is misleading our teachers. The position of government is Minister of Public Service yabawa 7 days. Breaking news, amawulire agakagwawo ssaawa zineno wetwogera His Excellency Robert Kyagulanyi bamuyite His Excellency Bobi Wine abasomesa bonna okwetooloola eggwanga Uganda bonna basazeewo okubeera nga bamwegatteko bagamba nti no gwe president ebyaddala agenda okubeera nga atutegeera nti no ebyaddala mbu twetaaga ka salary rise twetaaga ka insurance mu budde kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi ebyaddala yasuubiza nti no agenda kubeera nga abawa sente kasita bakiwulidde ne bagamba nedda enough is enough kyokka temujjukire bulungi kino abaana banaatera okubeera nga batula ebibuuzo byabwe ebya senior 4 ebya senior 6 wamu n'ebya P7 abaana basazeewo mu abasomesa basazeewo ne bagamba ebintu katubiteeke wansi kyoko ne bamuteeka wansi balinze elections eza 2026 His Excellency Robert Kyagulanyi awangula obuyinza ebyaddala baddemu bakole eno video nyaga tugiwa obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga naye nga tetunagendayo madde nsaba musoke mugimpereka like ebirengeso otambitukirawo bonna abandi yagadde okumanya kweno information ddala abasomesa wamu n'Abannayuganda abalina abaana nga bali mu masomero ag'enjawulo olunaku olwaliro nga bwe nkugambye omukulu kasita bategedde nti no yamaze dda kubeera nga convincinga aba teachers ab'enjawulo ne bagamba nedda katukole eki katufune ba blogger batandike kuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi era kye batandise jaga osooka owulirize ebice bye badde okubukedde olunaku olwaliro mmale kulere abantu be baleese okubeera nga bavuma His Excellency Robert Kyagulanyi kubanga abateacher bamaze dda kubeera nga bamukkirizamu. Mugambe Kyagulanyi is misleading our teachers. The position of government is Minister of Public Service yabawa 7 days. Either they go back to class or either Mirimbajifiru and they are going to lose their jobs. Yeah? That one I want to emphasize. Sure. Every one of them, they are going to be fired. Kubanga nze nebuunya abantu abakanya n'omukulembeze w'eggwanga financial budget eri mu process tetunnaba na kugiisa lwaki beekalakaasa akadde kano naye nze ne mmanya nti waliwo omukono oguli invisible ogutambulira mu basomesa nga gwa byabufuzi. I am proud to say bwe ngamba nti leero njagala badokita basimbe wano bangi abatalina emirimu nga naye basawo bwe ngamba ba engineer bangi. Bobi Wine okuva yatandika okuvuganya gavumenti talina na LC1 w'ekyalo mu New York gwe yali asisinkanye wadde LC3 ow'omu America mu kibuga Ohio tamumanyi. Kati oyajjako gavumenti nange principal Joseph Bobi Wine o Joseph Gwanga lino okimanyi gwe mukimanyi ekyekintu tewali gwe yali asisinkanye yalina kino ekifere kye kiroya kya Amsterdam ne Bobi Wine Amsterdam roya yaddawa yalina ekifere kya Amsterdam kiroya ky'abasiyaze ekyo kyeyazunganga nakyo olwo ne mututiisa era America esindise roya Amsterdam kyali kifere ky'abasiyaze kyali kyasoma ne Rubongo ya mu Harvard nakyo kyatema obete ekifere kyaddawa kiroya kya Nopu ki Amsterdam kyali kifere nimtukati Biden awereza roya byakoma naye bannange amazima ku mulundi guno NUP temwina kye mulimba abantu tewali byonna mwabitulimba dda musajja yenwereza mu buyinza kati gavumenti eyina amajjo gitandikirewa akalulu kalimu ebbugumu golayo abantu b'e Bulaaya bakyali mu bya Nuupu ng'edda baabivaamu ne bagamba Bobi Wine pulojekiti ye NRM nze olunaku lwe nategeera nti NUP pulojekiti ye NRM
Lubongo yatakwatibwanga. David Lewis Lubongo yatalinyangako mu kkomera. Drone zikutebe edi mutwe, Banubia niri babakutte, bonna aba NUP babakutte ne Bobi Wine. Lubongo yayete bamukwatanga. Oba ye drone yemukwata yabula simanyi. Nze Lubongo ya toyinza kunnimba. Wano munnabyabufuzi atakwatibwanga mu Uganda. Atalinyangako na mukoti ye Lubongo ya. Secretary General Nope. Nze najjukira olunaku lumu twali ku kitebaawo. Nga nkyali mwene NUP. Drone yajja. Nekwata Sauda Madada. Ne bakwata Bobby Yanga. Baleka wonze ne Lubongo ya. Era nyendo okwetegereza nga katana yali ali kumpi wali. Drone yaleka wonze ne Lubongo ya tebatukwata. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bwoba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawe namba yange yeno 0752375 temuddeyo nimwe bakira ebizibu mukoye ku namba yange eno. Nupu bagiteekako buleeki. Nupu eringa emmotoka gye bateekako buleeki tedduka nnyo we bajagala kweri. Nze sinza babeeramu Bobi Wine ne muli baffere mbamanyi. Temunoonya buyinza munoonya ssente. Mbamanyi nnyo nze sinza babeeramu. Era wendaba Lubongo yasanga Cafe Javazi. Lubongo yasanga ku Cafe Javazi luli nadduka emisinde. Muma abo Bobi Wine ne Lubongo bafere bali bafere kanzu bafere suuti bafere bennyini banoonya nabo ssente. Kati bakimyeza iPod bakirize ebiva mu kulonda kwaka kwakuliza okufuna ssente ezo babage balina okukiriza ebivudde mu kulonda nti gavumenti ewangudde ne bakkiriza kati bajja zibawa banoonyi ba ssente. Nze principle gwe kankubulye gwe Bobi Wine muvubuka gwe ebyo byokola Esikoba bye yakola. Bobi Wine yakola bye Esikoba. Yateesanga ne government Esikoba Colombia. Yateesanga ne government atambuze njagayi kati gwe Bobi Wine nawe mwambala Gomez ekiro ne mulaba Museveni nze temuyinza kunnimba mulimbe bye bivubuka byammwe. Mwabasiba mu State House ekiro nga mwambadde Gomez mwesize lipstick mwe. Gomez muzigula wali ku Galira Arcade ewoyo omukazi namba zira. Lubongo asije mugula Gomez ekiro noyo Senyonyi ne mulumba State House sawa mukaga gwa kiro. Bwoboloza Junior Nimba sawa mukaga gwa kiro bera ku Seraton olabe primenka dezingire na Kasero.